Minisita ba mawanga ga East Africa okuli Uganda, Rwanda, South Sudan ne Kenya baliko we batuuse okulaba ng'ekirwadde kya COVID-19 tekisaasaanyizibwa. Mu nsisinkano gyebabademu olwaleero bano bakkaanyiiza nti bagenda kutandika okugaba satifiketi eri abantu abasala ensalo okukakasa nti tebalina kirwadde kino. We also agreed on a certificate of testing for the people who are moving across the region for a limited period, and we've agreed that each partner state should have a focal point which will coordinate with our foci in order to ensure that we don't have fake certificates parading around. Banira bakkaanyiiza nti baddereeva b'ebimotoka z'ebyamaguzi bakkeberebwa nga tebannaba kusimbula okukakasa nti ddereeva talina kirwadde newankubadde buli ggwanga yagenda mu maaso n'okubakebera. It should begin at the point of departure to ensure that sick people are not allowed to go. And then the receiving states will also test to ensure that people who have been declared healthy are not contaminated along the way when they are moving. Major General Kahindo Tafire nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omukago gwa East Africa, ow'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde n'ow'ebyentambula General Katumba Wamala be bakiikiridde Uganda mu nsisinkano eno. Bano beeyambisizza tekinologiya wa video conferencing wabula nga Tanzania ne Burundi tebagyetabyeemu. Tanzania was not ready to run the meeting today, but they will be coming on board as and when they are ready. Jingo Francis, NTV, Kusawemo.